Katubanjulire bannaffe aba Jolam Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bayamba ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru okukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola. Gwe wenna ayagala okulabika nti oganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35. Passport olina toyina byonna babikuteekamu ne input n'osasula ng'otandise okukola. Bakolagana ne kampani eziri credible obulungi ezitambuza abaana mu mazima. Okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640. Bakubireko okumanya ebisingawo. Beba Jolam Financial Services bagamba nti tambula kati osasule oluvannyuma. Ndabye akatambi ka Bizonto Comedy akajjudde okujerega Sheikh Kiti okumukkakanya okumulangira obutonde n'ekikula. Ebigambo Sheikh Kiti bye yakozesa ekituufu bye bigambo bye twakula tusomesebwa mu mizikiti gye twasomeranga eddiini mu darusu ne mu mawuledi. Ekyenjawulo ekyabeerangawo nti ffenna abaabeeranga batuddewo twabeeranga basiraamu. Mu bufunze byali tebyofendinga muntu yenna kubanga byagwanga mu matu b'abantu abatuufu abaalinanga okubiwulira. So nga ate ku mulembe guno kaakati imaamu bw'abeera emimbali oba sheeyi bw'aba asomesa abatakyawuliziganya n'abasiraamu batuddaawo bokka, wabula abeera awuliziganya ne community kubanga wabeerawo cameras. Ng'era bannaffe abalokole bwe baakwatanga akazindaalo mu church oba mu makanisa gaabwe oba ku crusade zaabwe na yonna gye baabeeranga, ng'eddiini yaabwe bagizimbira okuvuma obusiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye olw'okuba nti abaabeeranga awo baabeeranga balokola ebigambo ebyo byabanga bigenda mu matu g'abantu abatuufu era byabanga bituufu olw'okubanga abo bye baalinanga okuwulira. So nga ate ku mulembe guno kabeere pasita, kabeere aponso, okukwata akazindaalo n'ovuma abasiraamu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyinza okubeera ekibi lwa nsonga tebakyawuliziganya n'abalokole bali awo bokka, bawuliziganya ne community kubanga mubeera mu kamera. In that nzikiriza nti Sheikh Kiti kirabika olulimi lwamusobako olw'ensonga nti yali abuulira abasiraamu abasukka ku abo baatudde, abasukka ku batudde awo, wabula nga abuulira community yonna omuli ne bannaffe abatali basiraamu. Meaning basheeyi baffe abalungi waliwo etayimu etuuka ng'olina okubuulira ku byensi n'ebyobwakatonda. Bwe mutuukanga ku byobwakatonda mugjeeko kamera mu mizikiti kubanga kamera eno egenda tutuuka eba limitingi ku mbuulira yammwe. Kyokka nga ate abo abasiraamu abaliyo awo mulina okubanyweza oba ntegerekesa. Kababa abalokole bwe mutuukanga ku byobwakatonda ebitali byansi mugjeeko kamera zammwe muleme kubeera limited mu mbuulira yammwe okusinziira ku kye mwasoma. Then bwe mutuuka ku byensi oba okubuulira kw'eddiini okuli connected n'ensi then muzzeeko ki kamera. Sheikh Kiti teyakola kikyamu okusomesa bye yasomesa nekyafuuka ekikyamu olw'ensonga byali bigenda mu community eyinza obutabitegeera. Bizonto Comedy nammwe mukimanyi tinolutalo temuli mu kulwana lwa ddiini era ebigambo bya Kiti tebibanyiizangako mwe muli mu kukola nsimbi.
manye muyimbi yayimba naga nti akukyaye bw'olabanga situka naawerekera kubanja okimanyanga nti ovuddemu okulya kakatono kakati kufuuse busiiba. Abo boolaba abalumba kiti ennyo tebali mu kulwana lutalo lwa ddiini naawe abo basasule balwana ntalo za byabufuzi. Omanyi kiti abadde ettabaaza mu bannaddiini era abadde wankizo lwa nsonga si yalaba ekikyamu antakyogerako. Yabadde akyayogera ku kitta bantu, kiwamba abantu, obukulembeze obubi na buli kimu nga abasinga abalala bo bawaana sayidi nga waliwo ne sheeya omu yatuuka okuga nti Museveni bulamu bwe amwagala n'okusinga obulamu bwe, so nga ate obulamu bwe butegeeza Oweekitiibwa Allah kubanga ffenna tetumulabangako. Bwe twebaka ne tuzuukuka nga tukkiriza amaanyi g'obutonzi era yayagala okuwakanya obutonzi mubuuze weebase otya wazuukusa otya ku bulamu bwaffe kwepimira ekitiibwa ky'Oweekitiibwa Allah. Oli yamugeraageranya ne Museveni n'asinga Oweekitiibwa Allah eyo teyali issue. Eyayita emmotoka ya Museveni jjana eyo teyali issue ya kiti, meaning nti kiti abali mu mukuba olunaku olwaleero tebali mu mukuba lwa bigambo byayogedde wabula bamukuba lwakuba nti baali bamuteega dda. Bano balwana ntalo za byanfuna nga zirimu ebyobufuzi. Twakulinda dda twakwetegekera dda kubanga yeetonze n'agamba nti wakati mu kuseerera kw'olulimi nange ndi mutonde nsaba munsonyiwe. Gwani atasonyiwanga ate naawe osobyanga ne Bayibuli yagamba atasonyiwenga taasonyiyibwenga. Era wanyiiza eki okubanga ekigambo soli tekinnakkakkanya busungu bwo. Nayinanga mukwano gwange bamuyitanga Mufule Mayanja Wanfule omumala emirembe. Twafuna obutakkaanya obw'amaanyi n'anyiga nnyo. Naye ndabanga kya buntu okwetondera munno gw'onyiizizza naye namugamba mu kwetonda kwange ataasonyiwe naye taasonyiyibwenga. Banene tujjamu ate omukwano ogusinga ne ku guli gwe twalina lwa kigambo kimu sole. So sole egonza omutima gw'omukyala nga bazeewa abadde yayenze. Sole igonza omuntu gwakolako olugambo emabega ne bamugoba ne ku mulimu. Mbuulira gwe sole ya kiti bw'eba tennakugonza ekigendererwa kyo ki? Oba tolina bigendererwa birala? Oba tewafunye bufunye mukisa kumukkakkanya kuga nti nali namuteegerawa? Oba tewakutteyo kasente okuva eri abo babadde asibyeko akanyaga kubanga eddoboozi lya kiti lyamuzizi nnyo okusinga eryayitongooba? Ffe twogera abo bayaga abo biki boogeza busiru naye amaloboozi ng'ago ag'ensonga ag'abannaffe bannaddiini gamatalinga nnyo naddala ewali okunyigirizibwa baagatumba n'abanene. Sheikh kiti abadde akyayimiriddewo ne bannaddiini abatono naye eddoboozi baagala kulittanga baafunye bufunyi mukisa okwesoosa. Huyo omukulu Mufti Ramadhan Mubajji yagambye mujje ebyobufuzi mu muzikiti ng'amasasi tegannava mu mizikiti era ng'abasiraamu bakyattivu. Akitulugunya abasiraamu tannavaawo era nga bakyatulugunyizibwa. Kiwamba abasiraamu tannavaawo era nga bakyawambibwa. Era n'akola ne statement ssebo omukulu oyo. Abasiraamu mwewale ebikolwa by'ekitujju, meaning nti bulijjo tubikola. Nga teri pasita abuulira balokole okwewala ebikolwa by'ekitujju ate kibwetere yayo ky'abantu ne teri pasita amulifaalingako kuteekako balokole butujju nga kolisi musiraamu bannange naye nga teriiwo munnaddiini mu bannaffe ab'ekereziya katolika akubiriza abakristu kwewala bikolwa bya kiyeekera.
Nengo waffe mukama waffe akikkaatiriza tifa abasiraamu tubeera batujju bulijjo kuba bw'oga abasiraamu mwewala ebikolwa eby'ekitujju meaning muffe mwebiri kubanga ekitali waka tekiyinza kufuuka discussion nze nakulira ekintu ekitali mu culture yaffe oba mu ddiini yaffe oba mu lulyo lwaffe alikisobola kufuuka discussion nti baana bange mwewala amawemukirano yeekolera teweebakanga ku mwannyoko nassosi kuba tekyaliwo kakembo teweebakanga ku mwannyoko nakakembo tebyaliwo tekiyinza kufuuka discussion ogamba oti abasiraamu nti mwewala ebikolwa by'ekitujju ng'amasasi gakyali mu mizikiti n'abasiraamu bakyattibwa makiwamba abantu akyali mu mizikiti n'abasiraamu bakyawambibwa kitulugunya abantu akyali mu mizikiti n'abasiraamu bakyatulugunyizibweyo nga si nsonga naye nga gwe kyolabye okujjogga abasiraamu bannaye mwewala ebikolwa eby'ekitujju n'ebyobufuzi mu bifulumya emizikiti ng'obubbi tebunnafuluma tugobemu ebyobufuzi ebitutta nga tetunnafulumya bubbi so baganda bange ne bannyinaze bannaffe ab'eddiini endala badde mbasaba musooke mu understanding ekiti ekyo kye yasomesa kye kisomesebwa basheeyi b'abasiraamu ba ababuulizi b'amaddiini tho ekyenjawulo ekiriwo yeerabira nti tali mu kubuulira batuddaawo bokka kakati abuulirira community erimu ate bannaffe abatali basiraamu naye okusobya kya buntu naye okwetonda kya buzira era singa olaba omuntu nga yeetonze oli n'asigala ng'alemezzaamu meaning yabadde tayagala yeetonde kuba ye ekigendererwa kye kyabadde kyakumusaanyizaawo awo oba ntegeerekese bulungi basheeyi teesa buteesa waliwo embuulira nga kati esukka ku basiraamu abatudde awo engeri okubuulira gye kwajja ku butambi ate obutakyasobola kwewalika lwa nsonga waliwo bannaffe abali mu mawanga g'abawarabu ate tuyinza kuleka imaani yaabwe kugwa ppaka lwe balidda abali mu biyumba ojja kwesanga tebasaala jjuma waliwo bannaffe abali ku ddukadduka w'ensi nga tebakyasaala jjuma nga basobola okusaala jjama obudde obwo nga babulina naye ng'ate jjuma mwe muba kutubba enyweza kitegeeza kamera teyinza kwewalika meaning engeri y'okubuulira kwaffe gye kwajjamu okutaapingako mu community y'abannaffe ate abatali ba ddiini yaffe akaseera w'obuulirira eby'obwakatonda tujjeko kamera otherwise tetuyinza ate naffe balinnya mu bulago olw'okuba twagala tubuulire mubuulire kyetwagala tuwulire ate nga ekyo kyennyini kyemubuulira oluusi kyemwasoma ate tuyinza bategeerera ffe abataakisoma ku mbuulira yammwe naye oluusi amatu mwe kigenda okugwa nago makulu gagenda kirisiibinga gatya anteesa waliwo okubuulira okutaapinga mu bwakatonda n'ensi gye yatonda amulekeeko kamera kuba ebyo bannaffe basobola bitegeera newabaawo okubuulirira okuli sensitive nga bannaffe bayinza obutabitegeera kuba nabo balina kye bakkiririzaamu ekiyinza okufuulirira embuula ya Sheikh Kiti nkyamu wadde nga entuufu kubanga yalejja mu community esukka ku basiraamu kusaba wabeewo session ya kamera ensi yonna okutegeera ekiri mu muzikiti oba ekiri mu kusomesebwa mu muzikiti wabeewo ne session ey'abasiraamu abazze okusaala ejjuma nga be balina okutegeera ekyo kubanga bo baba bajja kitegeerera tebayinza kuvunaana kuba ekyo nabo baakula bakisomesebwa abakuba Seeka Kiti Bizonto comedy n'omwana mutaasa okukiraba yanfuna nammwe bye mutunuulidde bumwanyiizi amannyo gakola gati mumpinge kati
amwanyize ekyenyo kyemutanyiga ng'oli avumye Ssaabasajja Kabaka nga mwanyize ekyenyo kyemutanyiga nga basibye Kirevu ku mpingu ne bamutta nga mwanyize ekyenyo kyemutanyiga ng'omwana akola zi statement ze nti ye asobola okuwasa ow'ekika kye ojja nti kitaawe yali teyazaala wasa abaana ba kitaawo n'ennyoko nga mwanyize ekyenyo oli okugamba nti ye ow'ekika kya nnyina akiwasa ate n'ennyoko alina bannyina baganda be wasa kwabo ebyo nga tebibanyiiza mbuganyize kati sente zafulumye okukuba kiti oyo sente zafulumye okusaanyawo kiti oyo nga nakyo kijja kuggwa ate naye mutonde nga naye bw'oli omutonde wanadamu tasobola kutambula lugendo nga talina banyiizizza naye oyanyiiza ne yeetonda yabeera ow'enjawulo era ow'enkizo kubanga okusobya kwo kwa buntu naye okwetonda kwabavumu nabwe kityo ku lwa Shaimuddin Kiti nange ngattako eddoboozi eri bannaffe ab'enzikiriza eyo yatambudde obubi tusaba mumusonyiwe oba mumutegeere ate era tukkiriziganye tituli mu ddiini ez'enjawulo n'ensomesa ez'enjawulo